Essomero lya Businywa Primary School lisangibwa mu Gombola y'e Bulumbi mu district y'e Busia wabula nga lino lyatandikibwa abatuuze mu mwaka gwa 1998 kyokka oluvannyuma gavumenti n'eryeddiza nga mu kiseera kino lirina abayizi abakunukkiriza mu bina. Kyokka bw'olituukamu wennyamira olw'embeera mwe liri etawoomya Nakabululu nga lino ebizimbe byalyo bikadde nnyo wakati mu kubaamu ebituli n'amabaati amakadde obutaba na bikozesebwa nga ne kaabuyonjo tezimala era ng'eziriwo abasomesa bazigabana n'abayizi ate nga kumpi zijjudde. Mukulu w'essomero lino John Wonya atutegeezezza nti ye n'abasomesa be saako abayizi bakolera mu mbeera enzibu ate ng'ezzeebeera bweti okuva lwe yayunga ku ssomero lino mu mwaka gwa 2021. Tugezako buli ttaamu tugezako nnyo okola renovation ey'amadesks naye nga gamenyeka nnyo olw'embeera nti amakiraasi si malungi n'ate n'ebizibu ebirala tulina embaawo nazo zaali bubi nnyo ezo twamaze okuzirongoosa ne chicken efumbiro twamaze okugirongoosa ate tulina ebizibu bingi ekirala abazadde tebaliisa abaana baabwe. Ono ayongerako nti balina kaabuyonjo 2 zokka ate nga nazo zinaatera okujjula kyokka nga bazigabana n'abayizi ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga anti abayizi abasinga kati beeyamba mu nsiko eriraanyeewo. Tulaba nti gavumenti singa etuyambye netuteekerawo toilets twandibadde bulungi n'embeera zino zennyini zireeta n'abaana okwetya lwakuba omusomesa ayagala kweyamba n'abaana abo baagala kweyamba. Omu ku basomesa mu ssomero lino Nabwire Anet Malindi atubuulidde nti kya buswavu okugabana kaabuyonjo n'abayizi nga n'abamu babakonkona olw'akalippagano era nga kyekiseera wabeewo okuyambibwa mu mbeera eno ng'ono tayawukanye nnyo ne Wilson Mayende Odero omu ku batuula ku kakiiko akatandisika essomero. Obeera oluzinga respect tobeera na kitiibwa mu baana ne bw'oyogera gamba kasa twagenze muto inemusanga mu banange nenvamu nakola ki nayingira oluzinga nnyo respect mu baana ne bw'obanga okansolinga omwana ogenda amugamba ki wasonto agenda kutoyemu ku kinya kimu n'omwana benki zizaavu zonna zimenyeka olwa cracks foot nambo ku kawansi okujjako headmaster agezaako nnyo okulongoosa ebitundu ebibadde byononese naye tukyali mu mbeera embi amabaati gonna bw'ogalaba gamase emyaka 36. Stephen Mayende ssentebe wa LC ey'okutaano mu Gombola y'e Bulumbi alaze obwennyamivu olw'embeera embi essomero lino mwe lisomeseza abayizi b'eggwanga era nga kino akitadde ku bavunaanyizibwa kulambula amasomero abatatuuka mu masomero ga mu byalo. Embeera essomero ly'e Businywa lirimu mbi nnyo era asaba nti district ne gavumenti eddukire nnyo Businywa era bw'obeera minisita w'education ng'olaba akantu kano soko tuuke wano kuba toli minisita okutuula Kampala tuuka ku district obuuze ddiyo oti njagala kugenda Businywa okulaba Businywa efaanana etya. Akulira ebyemizannyo mu disitulikiti y'e Busia Thomas Wabwire ng'ono tumusanze alambula ssomero lino ku lwa minisitule y'ebyenjigiriza ategeezezza nga bwe balina ekizibu ky'ensimbi entono okuddabiriza amasomero nga gano kyokka n'asuubiza okukola ku nsonga ya kaabuyonjo wabula n'asaba abazadde okukwatira awamu baddaabirize essomero lino. Nalongo Farida Nakayisa ne Mukisa Gabriel BBS Terefayina. Kale mbeera ya ssomero bwetyo bweri kati poliisi ekutte era